Mwebale nnyo abasasi baffe ndowooza ensonga musibudde abasajja mufuna abamu ku ssuubi okulaba nga namwe mulina ekibiina ekijja okulaba nga kikola ku nsonga zammwe. Omugezi ndi naawe waaw ekintu kino kiri kitya naddala nga mwe aboogezi ababuulira abakundi mukoma kwogerera wano okukakukka oba ne baana abaana bamubuulira mugenda okufumiza mulina kye mubabuulirirako? Ekyamazima lwakuba nti mu myaka abasinga togenda ku bakyala ku basajja mubabuulirirako lwakuba nti mu myaka abasinga tulabikanga abato naye ate obwongo bukulu olw'omulimu guno gwe tukola ogw'enjawulo nti ebiseera ebisinga gy'okumukubeera n'abantu bana bafumbo so weekanga obwongo bukuza ate ne buleka omubiri gwo nti osobola okugamba omuntu ekintu kyatakusuubira namu naye nga tekyomugambe kyekituufu. Abasajja ekyamazima tubali tulekeddwa nnyo emabega babuulirira omwana omuwala kuva wansi paka waggulu naye fe abasajja ne batuleka ate nga fe bagenda okubeera n'abawala abo bye babuulirira. So omulamu ogwo nange ngusanyukidde mulungi nnyo. ziba obudde butuwedde kwe twagala otububaka obusembayo eri abawagizi bo naye bagamba museera nnyo abantu mmwe bannaaye tuseera okusinziira ku savisi gy'oba oyagala. Obubaka obusembayo abawagizi bange mwenna abampa emirimu abampa emikolo mbagalira ddala era mbaagala nnyo era nga mbasaba mweyongere okutwagala. Ekyamazima sikola nzeka nina munnange gwendeseeyo era nga ebbini mikolo bwe tuwe twatandika ekintu era nga tusangibwa Kawempaawo we wali ne ofiisi era nga tulina n'abaana abalala tukola nabo ab'enjawulo nga bakatumwa. Tulina buli kimu ekikola ku mukolo tutegeka emikolo buli kimu ekitagisa ku mukolo kyonna. Weewaawo mukyala mutumidde. olwakadde katubasiibulire wano tubagaliza weekend ennungi.